wao omulabi omulungi owa Popine Media kadde kakubanga tukutusaako Popine Media Sports buli kaseera tujja kubeeranga naawe mu budde bwe buti okutusaako ebyemizannyo okumanya ebyafaayo ku basambi bo bye bazze batuukako mu bulamu bwabwe ekisobola okuyamba n'abalala okubeera nga babatwala nga role models. Popine Media ekutuusaako amawulire n'omanya ebifa mu nsi ebyenjawulo era kusaba obenga otegeeza ku mukwano gwo yonna gyali alaikinge akomentinge asharinge omukutu guno gwa Popine Media of which yonna gyoli mu dakiika eno kujjukizaako nti bingi ebize bibaawo naye wano tujja kuba nga tukuwa ebyakabaawo ebibaddewo n'ebigenda okubaawo mu biseera eby'omu maaso mu nsiike ey'ebyemizannyo. Nze Musaasizi Moses the sports maestro era nga leero tukwetedde omusambi bamuyita Kylian Mbappe rotini. Omusambi ono musambi mu Faransa yalondeddwa okubeera kaputeni ku myaka emito myaka 24 wali ku ggwanga ery'abannaffe aba Bufalansa naye nga ky'obamanya Mbappe ye ng'omuntu. Mbappe takubidde ebbanga ddene ddino eggwanga erya Bufalansa. Yatandika osambira ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa ku national team ku ttiimu enkulu mu mwaka ogwa 2017 of which Mbappe nga ye omuntu gwe mulujaliriza era atulaba asobodde okusamba emipiira egiwerako ddala 66 n'ateeba mu goals 36. Mbappe ekyobomanya yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 20 Desemba wa 1998 gy'emyaka 24 gyawezezza onadate oba gy'emyaka 24 gye yaweza omwaka oguyise era nga mu mwaka guno ajja kubaako n'emyaka 25 ogwa 2023. Mbappe ky'obomanya ekyokubanga afuna ekikomo kino ekya kaputeni w'eggwanga ery'abannaffe aba Bufalansa bangi ba senior player babadde bajjanga omupiira baguwummula kuba jjukira akyasembeyo okubeera kaputeni ye golokipa Hugo Lloris golokipa oyo abadde adabolinga ku klabu ya Tottenham Hotspur gyagucyangira e Bungereza then ne ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa era World Cup asembeyo ekkata gwe yasembeyo kubanga aweereza nga kaputeni alangira nga awumudde omupiira ku myaka 36. Hugo Lloris ajjukira nnyo okuba nti yabayambyeko okuwangula ekikopo kyabwe eky'omulundi ogwokubiri ekya World Cup. Ajjukira ekyasooka bakiwangula ne Didier Deschamps omutendesi w'eggwanga erya Bufalansa mu 1998 yali kaputeni wa Bufalansa nga bakitwala then Hugo Lloris yazze n'abanga ate naye agattako n'afuuka kaputeni naye ng'akitwala era 2018 wali e Russia yakulembeddemu ttiimu ya Bufalansa ne bakitwala. Ekyokutuuka ku final y'ekkata kyadde kijjomufuula ow'enjawulo singa yandibadde akitutte naye teyasobodde naye n'agamba kankome wano ate n'abala bajje bakwatemu ku ttiimu y'eggwanga. Mbappe n'ajjagwa mu bintu n'ekijjukire Hugo Lloris ono mu bagolo keepers nga sinnamuvaako okudda ku Mbappe asavinze okuva 2008 paka omwaka ogwa 2022 gy'emyaka 14 gyaweereza nga kaputeni w'eggwanga ery'abannaffe aba Bufalansa. Ekirala ky'obomanya ku golokipa ono Hugo Lloris aba golokipa wa mwenda okubeera kaputeni w'eggwanga erya Bufalansa mu byafaayo era nga jjukire yasookera ddala bamuyita Maurice Konetti ye golokipa eyasooka okukwata ekikomo ky'eggwanga erya Bufalansa. Mu byafaayo wonna bannaffe Abafalansa bazze babeera ne bakaputenizi ab'enjawulo era nga kaputeni yasookera ddala mu mwaka gwa 1995 agwe bayita Fernand Canere yasooka okubeera kaputeni w'eggwanga ery'abannaffe aba Bufalansa obala nga ttiimu eri wansi wa FIFA ekibiina ekitwala omupiira mu nsi yonna bannaffe bate bajjanga bazze babasengeka paka ate mu budde buno. Didier Deschamps eyalonze Kylian Mbappe okubeera kaputeni w'eggwanga erya Bufalansa ng'era mu byafaayo abawa 39 agenda kuba amyukibwa Anthony Griezmann omusambi wa klabu ya Atletico Madrid gwe mulungi atambula naffe era agoberera ensonga zino nkutegeeza nti mukulu Didier Deschamps ye nga ye weyabeerera kaputeni ekikopo yakitwala ekya World Cup wa 1998 wali ku butaka bwabwe mu ggwanga erya Bufalansa okusalawo okulonda omwana ono amulabyemu element y'obukulembeze. Didier Deschamps mu byafo by'eggwanga erya Bufalansa ye kaputeni akyasinze okuweereza ebbanga eddene ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa. Yasamba emipiira nga ye ng'omuntu gyali 13 n'awunzika ng'ateebye yasamba emipiira 13 n'abanga mu mipiira egyo ye yali kaputeni emirundi 52 ku mipiira gye 13
52 yali kapiteeni eggwanga erya Bufalansa neera mu byafaayo bw'ogattagatta yakyasinza okuwangaala ebbanga eddene n'ekikomo. So bw'ova ku Deschamps n'oba nga tojja obalaba abalaba zze nga ate baddako awo naye tuswagadde okunokolayo abadde successful naddala mu kikopo ky'ensi yonna ojja kugattako Hugo Lloris 2018 nga batwala World Cup we Russia. Then kati akakwasizza musaayi muto gwe bayita Kylian Mbappe rotini. Kylian Mbappe gwe twogerako ssaawa eno omusambi wa klabu ya PSG era nga abadde atunuuliddwa nnyo ttiimu nnyingi Real Madrid y'eggwanga erya Spain, klabu z'Ebungereza okuli Man City, Man U n'endala zijja zimwogerako naye PSG emusasula ssente nnyingi ate nga ye omusambi naye omupiira agusamba. Kale ekibuuzo kiri nti Mbappe anaasigala nga asambira mu liigi y'e Bufalansa, nze naawe tulinze okulaba bwe binaaba naye nga right now ky'owoomanya ye kapiteeni eggwanga erya bannaffe aba Bufalansa ku myaka 24 bamukwasizza ekikomo agenda kuba amyukibwa Anthony Griezmann agucyangira ku klabu ya bannaffe aba Atletico Madrid mu ggwanga erya bannaffe aba Spana. Okuzzaayo kakatono ku ky'oboomanya ku muvubuka ono gwe bayita Mbappe ofuna ekikomo olayinza ogamba nti lwaki babuusizza abalala amaaso abandi badde bafuna ekikomo ng'oggyeko Hugo Lloris okubanga yabadde awummudde, Rafael Varane naye yawummula omupiira omuzibizi oyo agucyangira ku Real Madrid, then ne senior player Karim Benzema naye omupiira yali asazeewo okubanga aguwummula. Waliwo abalanga ba Del Rabiot oyinza ogamba nabo tebabadde basambi babi naye batunuulira mu musambi asobola okwetikka ttiimu mu kaseera akazibu. Mbappe mwana muto naye mukulembeze, twamulabye ku mutindo gwa yolesezza mu World Cup of which Bufalansa kate wangule World Cup naye oyinza ogamba mukisa gwabadde ku ddala eggwanga ery'abasajja aba Argentina. So Mbappe naabanga bw'atyo y'engeri gye yagudde mu bintu yonna gy'osinza okuba ng'ogoberera Popine Media. Awo wennyini ng'omuzadde ali eyo onoonya essomero n'atwala omwana wo omuteekereteekera ebiseera eby'omu maaso erya secondary. Essomero lyenkuzigirira mu budde buno baliyita College Wairaka era ng'essomero lino lisomesa arts ne sciences okuva ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga. Basomesa abaana abalenzi n'abaana abawala naye babeera ba kisulo ky'oyinza okuyita aba boarding. So omwana abeera mu kisulo, embeera nnungi essomero lino werisangibwa esobozesa omuyizi okusomera ddala obulungi, abasomesa abatendeke n'ebisale bijja mu nsawo y'omuzadde. So bannaffe aba College Wairaka bakutegeeza ebifo weebiri gwanoonya essomero w'onaatwala omwana okuva ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga. So omwana muleete asome oyo yamaliriza P7 ng'agenda mu secondary n'oyo ali mu secondary nga wandyagadde asomereko mu ssomero eddungi. Essomero lino weeriri era olugi luggule. Bannaffe aba College Wairaka okuba ng'obafuna ennamba eya WhatsApp eya head teacher noti 776 51 17 62 noti 776 51 17 62 oba noti 7 noti 4 6 16 34 noti 7 noti 4 6 16 34. Bw'onaakuba ku nnamba ezo ojja kuba omanya ebisingawo wali ku College Wairaka essomero eryo eryesoboddeyo okubanga bwe lityo liteekerateekera abaana b'eggwanga ebiseera eby'omu maaso. So Mbappe bw'atyo wazze ng'akikwasaganya yonna gy'osinza okuba ng'ogoberera omukutu guno ogwa Popine Media. Kinajjukirwa Kylian Mbappe okulondebwa ku bwa kapiteeni w'eggwanga erya Bufalansa. Bangi bayinza okwebuuza olugendo lwe na biki ebimusuubirwamu oluvannyuma lw'okulondebwa ku bwa kapiteeni, kuba awo kiraga nti alina ekigezo ekirala ate kyagenzeeko luli abadde si yeetikko omugugu gwa ttiimu nti ye mukulembeze aw'oku ntikko naye kati yagenda okuba nga atambulirwako ensonga ng'era wakubeera ekyokulabirako eri banne. Mbappe ono ky'obamanya mu bbanga ettono lyasambidde Bufalansa ttiimu y'eggwanga myaka 6 gyokka okuva 2017 guno gwa 2023 tugubala agiba emyaka 6. So guno atwala gwa 6 ye musambi ku ttiimu enkulu eya Bufalansa. Olabye ddala nti ebbanga libadde ttono lyakubye ku ttiimu y'eggwanga naye nawunzika nga bamuwadde ekikomo. Engeri gy'asambamu omupiira olabira ddala nti ekirabo ky'alina omupiira gusamba ku level ya njawulo. Oyinza mugeraageranya ku musambi ng'eringa Haaland wa klabu ya Man City asalawo ne yeetikka ttiimu, so ng'ate ng'olabira ddala nti n'abalala bandibadde basobola okugattira wamu ne beetikka ttiimu eyo, naye abala we balemererwa Mbappe akulaga nti asowolayo omutwe n'akwata ttiimu n'agituusa ku kibona kye baluubirira. Era nsonzi ndowooza kyekimu ku ekyo omutendesi bye yasinziddeko okuba ng'omusambi oyo amulonda ng'ebirala wengenda okuba nga mbikuwa. Mbappe ky'obomanya yenga omwana bw'atyo yazaalibwa wali mu kibuga Paris
era nakuzibwa mu Burundi by Mbappe atandika okubanga bwati asamba omupiira ku tiimu ya AS Bondi ya Bufaransa wakati wa 2004 paka 2013 tiimu eyo y'abaana abato. Then tiimu endala y'abaana abato ye tiimu ya Monaco yagisambira wakati wa 2013 paka 2015. Monaco nemusumusa nemuteeka ku tiimu yaabwe eddirira enkulu gyewandiise Monaco 2 n'agisambira wakati wa 2015 paka 2016. Okusinza ku kirabo kye kyeyolesa mu budde obwo ne bamuzika nga bamusumusiza najja ku Monaco enkulu n'agisambira wakati wa 2015 paka 2018. Olw'okuba nti omupiira gwali gugulaga nti gweyogerera gokka, PSG nesooka emusaba najja ku bbanja ku tiimu yaabwe nga yeewala abalaba nga ba Madrid azitiimu nga Bayani kuba zimanyi okwagala okufuna abaana abataabo ne bajja nga babazimba ku lw'ebiseera byabwe by'omu maaso tiimu zaabwe sigale nga zivuganya. PSG yagamba apaana ono katumufune ne bayingira mu contract ne Monaco ngegamba kasooke tubamuwe ku bbanja ajja abasambire then nga bebeesootinga ne mu byensasula 2017 2018 yakubirayo ku bbanja ku PSG then ate ne bamugulira ddala n'abasambira okuva 2018 n'essaawa eno musambi ku tiimu y'abannafu aba PSG. Bagaseko ba senior players bangi awo abasambi nga ba Messi bali side eyo, ba Neymar, ba Angel Fabian, Anares Di Maria. Olabira ddala nti gomulungi yonna gy'osinza okuwanga ogobera Popine Media nti abasambi basamba nabo baamanya neera akulaga ku PSG erinnya lye lyogerwako. Mbappe bando teba Neymar ba Messi tebamusaanikira, so ekirabo kyalina kyo kijja kyeyogerera ku tiimu y'eggwanga erya Bufaransa. Mbappe nga ye nga tongera kweyongerayo obuzima mu bulamu bwe 2014 yatandika okuba ku tiimu y'eggwanga erya Bufaransa eyabala wansi w'emyaka 17. Yasamba emipiira ebiri teyateba yadde akatimba ne bamulaba nga kituufu yeetaaga omusumusa n'abuuka level eyabala wansi emyaka 18 ku tiimu ya 2016. Yasamba emipiira 11 n'ateeba goozi 7. Awo ava n'aloka ajja ku tiimu y'eggwanga gye nkutegeezaako nti yatandika ogisambira mu 2017 era nga yakasamba emipiira 66 ne goozi 36. Mbappe ono kyoba omanya bw'atyo ku myaka emito ddala yali alatandise okubanga alaga nti ye wanjawulo kuba yawangula liigi y'eggwanga erya Bufaransa giyite French League 1 ne kilabu ya Monaco PSG gwe yamujja nga wa myaka justi gwemulungi aliriza era atulaba ajali emyaka emito ddala mu mwaka gwa 2000 mu jali myaka nga kunukirizako na 18 akuba ku 18 tiimu y'abannafu aba PSG bwetaawo yali emusonjo yegatta ku PSG nga wa myaka 18 saagenda okuwangula French League 1 bw'atyo nga agikunuukiriza, so kikulaga nti omuvubuka oyo ekirabo kyalina kyanjawulo. PSG bwetyo ng'emufunye mu byafo byayo ye musambi akwata ekyokubiri mu basinga okubanga bagulwa sente nnyingi. Ajjukira obukadde bwali 180 obwa euro bw'oba ogenda maaso n'okubanga obalabalamuuko. Awangudde liigi y'eggwanga erya Bufaransa emirundi giri 4. So nga mpumbawumba Mbappe omutendesi kwasinzidde okubanga amuwa ekikomo kino ne bw'oba ovudde ku kisaawe bwe tugenda mu dressing room akulaga mukulembeze. So kyakulabirako ebweru w'ekisaawe, kyakulabirako mu kisaawe, ate n'abantu bamwagala. So n'olwekyo Mbappe musuubira nti nga bw'azze ng'alaga nti talina malala bw'anaatambulirawo agenda kukola bingi asigale ng'ayogerwako mu byafaayo bya Bufaransa n'okumenya rekodi z'abasajja nga Olivier Giroud kuba yasinga osamba okuteeba goozi nnyingi. Olivier Giroud goozi 53 azatebedde Bufaransa. So bw'otunatunamuko nti Mbappe alina goozi 36 akyasobola nakyo okubanga akimenyawo n'abanga yasinga oteeba goozi nnyingi ku tiimu ya Bufaransa gy'oyinza okuyita Les Blues oba The Blues. Tetugenda kusukkawo, tukwebaza okubanga otambula naffe. Popine Media gisubscribinge, likinga, sharinga, commentinga ne banno bategezeeko nti buli kadde kubaako ebyenjawulo ebyemizannyo wamu n'amawulire. Buli lunaku buli gulire ly'owulira ojja kubanga olirawo ku Popine Media. Ginaawe ali eyo jangu olange naffe tongera okumanyisa abantu bajje bakuwagire. Era ali eyo kusaba osharinge, olikinge, okomentinge era osubscribinge ku mukutu guno ogwa Popine Media. So bwetyo leero bwe tusobodde okubanga tutambula mu kanyomero kano ak'ebyemizannyo koyinza okuyita Popine Media Sports, nange Musaasizi Moses the Sports Maestro. Mbagaliza olunaku olulungi era sigala ng'otambula naffe osubscribinge, olikinge, okomentinge Popine Media.